open for your inspection. Ebizimbe by'eddwaliro bino ebizimbiddwa ku kyalo Mazzi mu ggombolola y'e Kamira mu disitulikiti y'e Luweero bizimbiddwa ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Busoga Trust nga bali wamu n'aba United Way Uganda nga byonna biwemmensa obukadde 4 eza Uganda. Akulira ekitongole kya Busoga Trust Moses Kagabane ategeeza nti bakizuula nga abakyala mu bitundu bino batindiga engendo mpanvu okugenda ku ddwaliro lya Kasaba Health Center 4 nga bangi balemererwa okutuukayo ne bazaalira ku makubo. Okulaba nti bayambibwa mu nsonga ekwatagana n'okuzaala batwagenda okulaba nga amazzi ng'ekitundu kiri wala nnyo ne Kasana Health Center 4. Ffe ng'ab'ekitongole ne tusalawo nti tuteekewo maternity ward omukyala bw'aba alumiddwa okuzaala wasobola okufuna obujjanjabi amangu. Omukwanaganya w'emirimu mu ddwaliro ly'e Mazzi Harriet Namatovu agambye nti buli lunaku eddwaliro lino lizaalisa abakyala abali wakati w'omwenda ne 10. Okuva wano obeera mu byalo byeyo okutuuka e Kamira centers ziri abateeka okuzaalira era ziri mu mayiro 2 kati nekirabika nti no wano abakyala bafuna omukisa munene nnyo okubanga bakendezebwako ku ngendo. Eddwaliro lino kati liteereddwamu amasannyalaze n'amazzi amayonjo nga kati basigazza kizibu kimu kyokka kya gavumenti kubongera ku basawo. Nakyakubye okutwongera ku basawo. Omusawo waffe akola nnyo n'akoowa ajjanjaba abaana ajjanjaba abaamabwa. Mu ngeri y'emu sipiika w'ekibuga ky'Obulenzi Abesozi Bakisuula awadde eddwaliro lya Bukolwa Health Center 2 amasannyalaze nga bwe yasuubiza. Tuwa eddwaliro lino amasannyalaze okubayambako mu mpeereza y'emirimu eri abantu baffe abawansi abasookerwako. Era twagala okumwebaza ennyo nnyo nnyini ddala nti kyeyasuubiza akikoze akituukirizza. Akulira eddwaliro Betty Nakacwa ategeeza nga babadde bakozesa amasannyalaze g'enjuba agabadde gazikirazikira. Tubadde ne sola naye nga sola mu biseera by'enkuba zivaako tezikeesa. Kati nga bwe zivaako tukozesa amataala ga mukono olumu nga kikusanga ng'oli mu kuzaalisa mukyala n'ofunawo obuzibu. Mugema Ishak yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.